abantu bali mu kulondamu ennyimba ezasatu era bwe tuva tugenda mu rehearsals wali wa Spice Diana we tukolera baddemu bakasunsula ennyimba meka 10 na meka bakasunsulako 15 ezigwa balonde endala 15 tulonde endala then tulabe n'abayimbi ababe tugenda okutambula nabo. Kyemmanyi olunaku olugenda kuba lunaku lulungi, lugenda kuba lunaku lulungi. Mukama jjatuwa omukisa. Tulina security emala, tulina security abakulu aba security bayogedde bagenda kutukuuma bulungi ne Uganda Police. Ate ekyuma bw'owulanga Fenon temumbuuza bya byuma. Aba Fenon mbalengedde kyemukola ensi ekimanyi. Fenon eri part of the sponsors, so tugenda kukitegeka tukikola bulungi kubanga Humble Management abatestesi baffe buli we babeera Humble Management bali wakiza byalwa alabika era ali mu nteekateeka bakola bulungi nnyo. Bananga abamawulire tusaba tukole ebintu bulungi nnyo bitambule bulungi kubanga nze Honorable Kayembo musheno bakama bange okuva mu parliament bano mu parliament bakama bange wadde nga fenna tuli babaka ne bano batula ku cabinet ate nze kwesituula, so bano babbosi bange sanyuse nnyo okubalaba. Sikusoddiya kyoli kituufu nze mmanyi bwenti bwembeera. Sebo Pastor Bugembe nakuyisizaamu olukomo n'enkuyita era nga bwe bagambye nze nasooka okusaba oyimbe ku show yange yali ku Africana kolo wayimba ekintu ekyatusesa olw'okuba yali ayagalwa nnyo abantu. Mu luyimba lwe mwalimu ekigambo mamalaya mujje eno, kati abantu nga tebafaana kigambo kyayimba audience yonna nesituka negenda gyali nga bambi abantu tebaali bamalaya naye bwegamba amalaya mujje eno bonna abantu nga tebafuddeewo ba nekyabagamba kiina obuzibu bagenda bugenzi ne bayiika katono show ekomaawo. Omutabani waffe Grenade official webale kubeerawo era show yo sebo tusaba abantu bajje nga 15 naffe tujja kubeerawo abantu bajje batwagire. Muganda wange Eddie Awe mwogerako nga omuntu gwe abantu ababiri abansingira okuyimba mu Uganda mbogera lunyibu lw'embeera bagamba King Saha ne Eddie Awe abo mbogera nga seekweka benti w'embeera yawo oyo yali agenda kunzisa emirundi mingi naye era kambire gensi genda kubeera nga ye naye olaba nawona yawe obutanzisa mu bizibu bye Mukama njagala. Yali asulaawo ewandegeya awo nga waliwo ka flat wasula naye yawe wali ogenda kunzisa sijja nakwogera bingi. Yawe abantu abamulaba tebamanyi nti yawe yatandika kuyimbira, yatandikira ku byabufuzi okuyimba. Yayimba oluyimba baluyita olubengo. Oluyimba lwatunda ennaku zaali 2-3 ne balagira ne lugibwa Katale ne radio zonna obutaddamu kkubwa naye nga lwali lwogera ku bintu byogera ku retrenchment VAT biki ayogedde ebintu bingi bisaawo basalirako abantu ku mirimu. Naye tulina stories zaffe naye yawe stories zaffe sijja kuzoogera stories zo naddala kuba nze ndi clean naye gwe ebintu byo kambireke. Omukungu Misaji omanyi kati muyita mukungu Misaji edda tweyitanga ebintu nto naye
twakyusaamu Katonda yatuwanikamu akantu awo kati oyo ye misaji nkuleke bulesi kangende bugezi bungendo zaffe twatambulanga nti olunaku lwe yantwala okutunda albamu yange twavaayo nga ngitunze naye bwe twaddayo ennaku 2 omusajja tezaali ennaku 2 zaalinga 3 Misaki yali atandise okukola obujagujagu obwo n'agamba omusajja nti manyi okuteekako ebyuma. Omusajja nga yatuguza album, gwe twaguza album ng'alina ebyuma alina kadongo kamu ekuba. Misaki n'abaganze nti technician muntwala embiwa yalingi ne mugamba ogenda kwayalinga ebyuma by'omusajja nti ye ne bamutwala. Omusajja yali atunze emmotoka ye nanga alina ensawo mulimu $5,000,000 bagenda okudda nga sente bazibbye. Ebyuma gwe batubitekako byamulemye nadduka naye ne sente bakoze eki bwe naddayo okugenda okufuna balansi. Omusajja n'angamba kati njagala ogambe muganda wo bw'atakomyewo $5,000,000 ngenda kukwata mu kibbo ky'abalongo kuba omusajja mulongo kato sekandi kasemukola ne mugamba waayi sente ziwabbye lwaki tukola ki tozizaayo. Kati ng'abeera yeewozaako naye nga ne bwe musanga mu bantu bangi mbagamba omwami ogwe muli naye yabbye sente miliyoni meka $5,000,000 mumukubiriza akole ki sente ne zifuuka sente n'awulira nga kimutabuseeko. Kati kyeyakola n'anoonya ekintu ekisinga okunnuma. Nze taata wange yali muyimbi mu kwaya naye alina emyaka nga 9 nga naye yakulira kwaya ye waffe. Kati ng'ekintu ekisinga okunnuma mu bulamu bwange oluyimba lwe bayita muzeeyizizi nga va mu kwaya nga oluyimba olwobulembule nduwulira mpulira obusungu nga ndabanga nti baali bategeeza taata. Kati bwe twawanyisanga okuyimbisa radio ye nga anyigamu muzeeyizizinga nensula ekiro kyonna nga njagala kweyuza bweyuza. Naye Mukama n'amuyamba wayitawo ennaku ntono omusajja najja n'atugamba bannange yabba sente tukoze eki tumufunye era bamusanga akyazirina afigitingana zaguzeeko eggaali biki bwe bityo. Twatawuka nnyo naye kubanga tulina history muwanvu nnyo. Waliwo lwe yayonoona omuzindaalo gw'abandi era ng'akanika. Omwami mwili omwami gwayimba sempa yatutigomya oyo omwami yali wa muzindaalo yayonoona akazindaalo kamu. Omwami bwe yajja n'agamba mulimu omuzindaalo gwangu takola ki ogutayogera. Ebyuma ye n'abitulekera nti bwe mugukolanga nga mubizza. Oyo n'abisibira mu nju ye mwezi gumu, myezi 2, myezi 3, mwaka. Tuba tuli awo nga baloya bakoze eki bazza omwami abagambye buli ebyuma byange buli week byakolanga ennaku mmeka 3. Oyo dduka ndooza gwe nkyasinza okulaba mu bulamu bwange kubanga twamalako emyezi egiwera 4 nga teri asula waka. Ne tugenda ne tufuna omuzira kisa n'atuwola sente. Sente zaali sente meka ebiseera ebyo miliyoni ba 10 mu meka. Ayo gye twagenda okutunda shows tusasule. Okusasula tusasula ono. Nti oyo yagulanga shows. Kati sente zaaliwa miliyoni nga 5 naye ne zizaala endala 2. Ne batubanja sente ne zifuuka sente. Naye akazindaalo kali okuterezaamu wonaliko. Akazindaalo kawufa bwe kagundi katwita bwe kaafa. Baliwo abaakabbamu.
bw'ojjukira ebiseera ebyo bitwasibako n'abaana okwali Ibrahim Karibu Haruna mu biru ojjukira naye yali mu byuma naye ne tumusiba ayinza n'okubayika so kati semba ne yeekwasa era twabibuuza n'agamba nti okuva lwe mwanziriza ebyuma byange tebikyakola nga byali birina kola ki bwe bikola kakati kye baakola ne bakwata Geoffrey bateeka Geoffrey Lutaya ne Ronald Mayinja kuba twali tukyali baana bato ne babakwata ne babatwala ewaalo yabamuyitanga Kajeke forcefully ne babasigningsa consent nti tubanjibwa emiliyoni oba bibi zaali nyingi oba meka kati twali baana bato ne babakwata ne babasa mu motoka ne mbuvu n'abasirikale we bati ne babateeka mu motoka ne babasigningsa consent katugenda okuvayo nga tosobola kwegaana ki musango nga banno bakkiriza. So awo ebizibu bya Sempa we byatandikira tozankiri yalinze naye okugula kwa Kazinda haluno aizo kubasiye simulumiriza naye zinamutunuulira nnyo ezo no ze moments zetwakasinga omanyi ebintu bino by'okubeera awamu mujja kunso tujja kunyumya bwe tuti ebintu by'okubeera awamu ng'ate mwina abooluganda mu mirimu ebibeerera challenging nti twatuuka time nga ebyuma bibuze ebyuma in fact byali bisuze ku motoka nzijukidde byasula ku motoka omubbi n'akola ki omubbi yaani gwe tutamanya kaka tutuuka time ey'okukwata abakola ku byuma kuliko omwana wa mwannyinaze nabataazi ya Haruna ebwate bamanyi omwana nze mukola ki kati bwogati ono tasibwa ate oba okoze bubi kakati naye mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu naye ntunuulira nga batwala abaana kuliko n'omwana wa mwannyinaze ekibuya okubasiba naye nga naye tewali kyakkola bamusibe tewali kyakkola naye kati awo honalebo oba akakasa yamulaba asikakasa naye bwekengera bwekengeza twajja ne tusanga abasajja batunda nnyanya basinga kutunda nnyanya n'enkoko ekibuye sajja abo ne tubamatiza bulungi nnyo ne tukola endagaano baziri mmeka buli omu ne tumuwa shona tumuwa ne tukola endagaano buli ayina akasente kaleete ne tubakolera endagaano nyingi nnyo ne tusasula ebbanja ne liggwawo naye bwe twatuuka ekiseera ekyo ne tulaba nga tubanjibwa abantu abawera 40 tuvudde ku omu naye tubanjibwa abantu nga bameka nga 4 lumu ne mbagamba bano nti mumanyi tubayite buli omu ajje n'endagaano ye tumugambe tugenda muwa ssente cash tuzirina bonna tugenda okutuuka ku ofiisi nga wakoze wati buli omu teekaawo endagaano yo tuula wali endagaano yo tuula wali nze olwaba amatukene endagaano zonna nenziyuza zonna nenziyuza neŋŋamba kati sooke tukakkane tetuli babbi tetugenda babba ne pressure y'endagaano ezo ekoze kati bwe baleeta abasirikale nga batuwabira kuyuza ndagaano so si bbanja ebiri mu ndagaano teryakola ki nze mbagamba endagaano ya miliyoni 1 bagamba ya miliyoni 3 ne bagamba ekituufu ze kyemubajja nkikola ki nkimanyi kata mulimu omuyimbi w'amaanyi bambi w'amaanyi nnyo nnyo ne kati si w'amaanyi mu bantu naye ffe tumumanyi nti waaki w'amaanyi nnyo n'okutusinga atusinga n'ekizibu kimatiza abantu nti atusinga naye twatutandise naye bwe nayogera ne ŋŋamba nti njagala myaka 4 batulabe nga tuli bayimbi abasobola okuba ekifo kyonna ne kijjula n'addamu n'amugamba ogambye emyaka emeka konze 4 yasituka busitusi n'akolayo n'afuluma nga alowooza bintu bya short term nimerako kakati Karim Sava n'atufunira bandi mwayimbira ng'eyimbira kwa Fulandani ekansanga bwe batugamba ne tugenda ne tulaba nannyiniyo bamuyitanga Padde Entale omwami oyo n'atukkiriza nti mugenda kuyimba ensi ekole ki nga wabeera wakoze wati
bwe yatugamba natugamba mujje ku Saturday mbawo okuyimba netusituka nemisa netubanga abatambula omwo tutambula omwo netugende Kansanga kwa London. Kati ate ebyembi bandi etandika kiro fe twatuka ssaawa nnyezi okumakya kumbe bandi etandika kiro tulinda bandi abawala beera abawala basiimula bandi eriwa bandi eriwa tubuuza bandi tekola ki ziba zoyasanga 11 ebyuma ne bijja ne bawayalinga ne batandika okubeerawo okuyimba kwatandika ssaawa nga 3 ez'ekiro baatuwadde oluyimba lutya lumu oluyimba twalinda oluyimba lutuuke ssaawa 5 ssaawa 6 ssaawa 7 bayimba ndala nywamu walumbe mubbi nga tugenda kuyimba nywamu walumbe mubbi tuba tusumagira tuti oluyimba balutandika nanyini bandi nga atamidde n'alweyimbira netugenda ku stage netugamba beffe bakoze eki nga talina kyawulira netugamba omusajja nti tumusongera ku microphone nti beffe nga takyatujjukira bambi nga naye takikoze mutima mubi so tetwakoowa netugenda omugenzi sala birungi yogera twatambuza bigere okudda eka netuddayo netugende basala birungi nagamba mujje alina bbawe bamuyitanga matunga naye amuyita matululu nagamba matululu namugamba mu Luswayiri awo nti bano ogenda bbawe bakole ki tugenda netuyimba Mukama natujjukira netandika okutambula bwe tuti tuze tufuna embeera y'obutakkaanya twalinga tugifuna naye nga ekigigaana okuba ennene ennyo nga tulina ebitugatta bingi okusinga ebitwawula nga tukonsideringa nnyo ebitugatta era oba oliawo mwanyigiraganye n'omuntu ogenda okulaba nga akkubira essimu oba nawe ng'okwata essimu ng'okola ki ng'ogimukubira. Mu music tetugamba nti tumanyi nnyo nesaagala balimba tuyimba tetugenda kwewaana bwanyi naffe tuyimba nti neewuunya ebiseera bino okuba nti twakayimba emyaka mingi n'abaana bemulaba bakola ennyimba zaffe ku TikTok ezimu abamu ennyimba ezo twazifulumya tebanazaali era grenade muteekewo ekintu ekyo ennyimba zammwe ziyimbirwe ebbanga ddene kubanga ku ddakiika eno kosa gye ngenda okukola ennyimba ezengenda okusinzaamu okuyimba ziweza emyaka 2 emyaka 20 abantu balekere okukola music ogamba nti agoba kintu kitonotono omuntu yatandise oluyimba erubadde hit mu January okutuuka mu Gwokusatu nga teruliwo twatambulanga nnyo nga tufuna ebyekangu naye nina omukyala mbakyala tasinga businzi bulungi kuba gwe mmanyi ng'omukazi asinga obulungi wano ku nsi ya Mukama oli mulungi ate Katonda yakuwa omutima omulungi bannange muneebalizeeko omukyala nti Katonda yampa omukazi omulungi ku face nga naye n'omutima gwe mulungi. Abantu bayinza okundaba entambula zange nze entambula bulungi naye mbaako n'okulemererwa newe nemereddwe wasinga Irene onaabeerawo nambula nagamba no kino kisobola okuba bwekiti ne bwekiti ne tutambula twali bulenzi bwa fujjo eritatufaanana abo bayawe nga baleeta yali azisiza ne pikipiki yali enkubi mufuso nga nvuga seruka tuvula bayawe nkwekengera naawe mugenzi yaleeta pikipiki era mugenzi Tone Sengo n'amuyita mu studio n'amugamba yawe nkuwadde ebbanga bweriti nga pikipiki ogitunze obanga baziise lutaaya era yawe n'agikola ki n'agitunda. Twali balenzi abatambula okunoonyereza
twalaba mukwano gwaffe oyo Mayinja twalina Ssemakulu yalina nnyo olugezigezi si twalina olugezigezi bwe twalaba Mayinja ng'ayimba baali mu bandi ng'erimu abayimbi nga 14 ffe bwe twagenda n'angamba kati bano tulabamu ki tulinde Mayinja ngaze kuki ku stage Mayinja olwajja ku stage ayimba ennyimba 2 ne tuyingira ne tulaba Mayinja ennyimba 2 ne tufuluma ne bwe kiraba kati nti singa bakikola ffe kyali kintu kya kibi lwakubaka abuvubuka oyo yali akola ki atuwaga era ebintu ebyo mbyejjusa kuba twafulumanga batulaba nga ffe abalidde obuyinja era nakwewunya lero sigiina bakwata abayimbi babiri nga tebakusinga obukulu kumbi kuzaala tunabutwala mu studio so nayagalanga nnyo music oba wange oba si wange nze nga nyumirwa ate nze n'abayimbi abantu bagamba oba Joy wambuuziza ti abayimbi booleeta bwe bagenda okibala otya ne kugamba sina bwe nkibala nze singa agenza aba musanyufu gwe ngenda bateekawa osobola okumbalira abayimbi bendeesa omuwendo gwabo nga famire ye edipendinga ku lutaaya kuba nti mulamu bangi nandibadde nabo mu bandi bandiyimbye paka budde bukya naye ayimba akole ki agende era mu ekyo njagala ku recognizinga y'abayimbi bange babiri wa Bettina Namukasa ne Giovanni Luzinga mujje Bettina jangu ne Giova je ya bano abantu bange bano mbenyumizamu kuba nze nabeetandikira nga ensi tebalabangako ano nakakubira simu nga ndi Dubai twali noono kiro ne mugamba teekako essimu ye recordinga ne mugamba kiro saa zaali nga meka 1 nga kiro ne muyimbira oluyimba emikisa gy'abakazi ne recordinga ku simu ne mugamba genda mu studio nsanga mu lutandise yali nze naluyiya ndi Dubai ndi recording ne ndimuweereza ku simu nagenda okujja nga Bettina alina hit Jova ono bantu bamulaba bangamba lwaki tomukyawa katwewungu tosobola kukyawa mwana gwe wazaala bano nze nabazaala bye bakola byenaba tewali kibi kye bakola nga abaana abanga ab'omuntu mbwe zange tebasobola kikola tewali lwaki nkyawa abaana ab'emyaka gino bu Giovanni yayogedde kino yakoze kino nze mbeere nga nkyawa nyigira ono gino emyaka njingira mu ki ye naawe buuzaako ku bantu kuba olunaku lwange oli myaka gy'akabuvubuka wa Eddie yawe yatubonyabwe genda zambali ako jangu kwena microphone guma tukaaba gumoja banange mwebala okujja jangu jamati jangu Giovanni muleke tayogera ana byajjukidde mati Giovanni tayogera guma Giovanni lwaki mulaba akaba Giovanni nze gambagambeko yali atembe yangoye ng'alina essaati ze 3 kati bweyajja okujja akutta engoye ze 3 ne sabbuuni n'ekyangu ne mubuuza obitwala wa n'agamba bwe nva wano bwe ntambuza engoye bwe zigaana ngenda n'enjoza emmotoka ya DJ Emma ku CBS nampa transport akola ki n'agamba naye manyi okuyimba bwe yanyimbiramu tuli ku paka lasti ne mugamba nno mwana gwe osobola okuyimba kwe kuyita lule oliwo wa paka lasti lule weekwekanga ate mu kintu kino otaddemu ssente naye weekweka naye nja kukunulayo ali mu mmere era lule tewaliwo butungulu adduse lule kwe nempita lule ne mugamba lule ne mukwasa Giovanni ne mugamba mutwale ku nju zange omweka enju ng'erina ekisenge n'eddiiro erimu ekinaabiro asooka awummule ng'ali wano Kampala kuba ankaabiridde ebizibu nga biki bingi ne mugamba funayo naye munno akugumya
tugenda kutandisa okuyigiriza okuyimba naye ng'olina woosula n'ekyokulya ne ngamba lula oyo nti oyo ajja alyenga ekyemisana n'ekyeggulo naye banne nze nja kusasula. Jovani n'atandika okuba naddawo ne ngamba lule engoye za Jovani zino zaatunda zookye fuuye yazookya mukungu wa paka lastyo naye kyesaati za Jovani 3 kati Jovani awulira atya tayagala bijjukira naye Mukama yakusitula ekitiibwa tukimuddize yabeti buuzaako ku bantu tuli wa bizibu bingi ayo talina bizibu ne rehearsals yajjiranga mu motoka. Mukama waffe yeebazibwe nsanyuse mwebale ku baabo mwebale nnyo amazima dadi sisobola kwogera abuuze ku Nsumba Bugembe tweyanziza webale sala gy'otuweereza dadi Ediawe dadi Misaki maama atuleze mami Irene beti zayo mzinalo tokawa dadi Geoffrey Taya febani abali wano leero ku lunaku lwo singa simmwe ne mami ensi yani tutegedde tiba kya Mukama naye webale okutukwatako mu industry kyonna kye tuli dadi Geoffrey Taya ne mami Irene singa sibbo era basibo ne banyabo ku lw'omulimu dadi Geoffrey Taya gwakoze ne mami Irene mbasaba na buwombeefu kubanga siina bye nsobola kwogera mbasaba na buwombeefu basibo ne banyabo mujje nga 14 muwagire dadi wange mumulage nti byatukozeemu bikulu kubanga ennyimba zonna ze tuyimbye maanyi ga dadi mazima emikisa gy'abakazi kantuuka ku stage abakyala ne bagwa nga banfuuwa ssente zinava mutuwanga n'ekiveera ekinene ekiti ekya ssente dadi mwebala omutima ogwo muli bazadde temusangika Mukama banjagalire abankuumire abampangaalize yesaala gye nsaba buli lukedde. kakati bwe tuddayo kati tugenda ku kya show ne mugamba lwaki nali nkozeeko endala naŋŋamba eno coincidence gye ndabye eno show yo esooka kubanga mbadde ennyimba eza love ne ku luno zigudde ku Valentine ngenda bakuba omuziki mujja guwulira twesiimye nnyo n'ennyimba zaffe Papa Misaki nti ennyimba zaffe feno twayimbanga ne bakuwa emmotoka ng'omuntu akuwadde emmotoka omusajja mwita Haji Aruna Haji Kyotera yampaako emmotoka nga naye asolooza ssente ze banfuuye ne tubala ennaku nti ogenda kusolooza ennaku bweziti akwata mu nsawo ng'ogenda bw'okomawo naazikujjamu ssente emmotoka mpya nga namba mpya n'ogitwala. So ennyimba tuzirina abayimbi bagenda kutuwerekerako abalungi sho mugisuubire nti egenda kubeera mu budde abantu bagule tiketi mu budde bajje mu budde tugenda kuyimba ennyimba zonna tuli beeteefuteefu tuli mu rehearsals z'amaanyi tumanyi tugenda kukola ekintu abantu kye basinga okwagala kubanga tubadde tulina ennyimba nyingi nina hit 134 kati tuli mu kunoonya mu ezo hit 134 tulonzeemu tutya ennyimba 3 ennyimba 10 tuzisuule so tutwala abakugu Grenade asese abaze hit
bakakensa gye bali basunsula luno lujja kuyimbibwa luno luluveeko olw'ensonga zino. So tugenda kuzisunsulamu ennyimba 34, ennyimba 10 tuzireke kuba n'ennyimba nyingi si 10 ne hit ziri 134 ezatunda nga baluyimba kigambo ku kigambo. Mwezo tuli mu kukola kaweefube bakakensa baweddeyo